Kakati jo abadde kalisoliso dina wali Kalanoga. Yes, Kalanoga. Ebusabala banafa ba CBS program ya kalisoliso ba hostinga dina buli mwaka era sente zebera fundraiser nga bagezaako okubaako cause bagala okutuukiriza era no mwaka guno balina cause je badde baliko so abantu abenjao ne bajja ne bagula tables nga banyumirwamu ne banafa ba kalisoliso kakati basinga okutera okukola abantu abenjawulo bajja ani bavuganyiza mu bintu ebitero bera mukakalisoliso anko abatero kujjao najja nawa akawakati nawa akasembayo nawa yasima bino abakazi bweti kakati abantu bajjayo ne bayiye ebyabwe nabo ne bajja ne biranga bagezaako kubiranga tugambo baba competinga obana abalagandi nabo inawo kibalinawo so mwabadde mu activities ezenjawulo abalala bayimbye nga ne band ezi professionals ziyimba ninga nawo solo kuva ku table yo nojja noyimba abakazanyiza ne bajja ne bazanyamu awo ne bera bingi nnyo okiwa katikiro yabaddeyo ne niko soko ompe clip eri abantu abenjawulo nga batuwamu bo kibasobola okukola nga abakalisoliso bakikola ku mpewo nabo nga nabo batuwamu soko ompe clip eyo. Kano kalowooza eri abakyala mwegonza nnyo wano nga tuweerera abaana naye olumala okukatikkira ng'otandika kitamu oyo mulaba mwana wange kyengomidde tezibuula bigere bw'ogisuuka mu byo mwegenda ebyo abakyala garaji ya motoka wojje fuso otekawo ipsamu because ebyo obintu webityo kale akati student we event yonna nga bwe yabadde chap banda obudde budduka twe event nga bwe yabadde